Kkooti enkulu ewulira omusango gwa Dr. Kizza Besigye ne Obedi Lutale lwe yasembayo okutuula, omulamuzi Emmanuel Baguma yayisa ekiragiro eri General Muhoozi Kainerugaba ne bannamagye abaakulemberamu okukwata Dr. Besigye ne Hajji Obedi Lutale okubajja e Kenya okubaleeta mu Uganda bagasimbaganira omulamuzi mu kkooti okunnyonnyola engeri gye baakwatamu abavunaanibwa bano nga tebagoberedde mateeka. Bannamateeka bano okuli Elias Lukwago, Aaron Kiza, Katoto Musiime, Samuel Muyizi n'abalala bazzenga bagezaako okutuukiriza ekiragiro kya kkooti kino okutwalira General Muhoozi Kainerugaba n'abalala ebiwandiiko ebibayita mu kkooti kyokka nga balemererwa. Wabula bano bagenze okukomawo mu kkooti nga Elias Lukwago yakwatibwa ab'ebyokwerinda nga ne Martha Karua akulira bannamateeka mu musango guno yagaanibwa okuddamu okulinnya ekigere kye mu Uganda. Kyokka kino tekiremesezza abavunaanibwa bano okujja mu kkooti olwaleero era zigenze okubeera essaawa 5 nga bataka mu kkooti enkulu mu maaso g'omulamuzi Emmanuel Baguma. Bannamateeka b'abavunaanibwa 50 abavunaanibwa be baasalawo okubawuliriza musango guno kyokka ku bano kulabiseeko bannamateeka 10 bokka nga na bano babuulidde kkooti nti bakeesa lukya nga nkoko ya mutamiivu anti babanoonya okukamala. Let's first determine representation because it is a fundamental right and we believe it's under threat. My Lord, I was about not to come to court. Bano basabye omulamuzi okubafunira obukuumi kubanga buli olukya embeera gye bakoleramu eyongera okusajjuka nga n'ababakulembera musango guno tebamanyi bibakwatako kaakati. That there is continuous harassment on the lawyers of the applicants. My Lord, I am here, but I'm not sure I will be here the next year, and that is the main substance. Bannamateeka babuulidde omulamuzi nti baalemererwa okutuukiriza ekiragiro kya kkooti kye yayisa wabula oludda oluwaabi wamu ne bannamateeka ba woofiisi ya ssaabawolereza wa gavumenti babuulidde kkooti nga bwe bakiikiridde General Muhoozi ne bannamagye abalala bannamateeka babavunaanibwa kye bawakanyiza. Embeera eno etabudde Dr. Besigye n'ategeeza omulamuzi nga bw'atali mumativu na musango guno kweyongerayo nga bannamateeka baabwe abakulu tebaguliimu. We cannot proceed in the absence, which is the subject that needs to be resolved. It's the subject of an application that is before court that I think needs to be resolved before a date for hearing the application. Omulamuzi Emmanuel Baguma awadde Dr. Besigye amagezi okufuna bannamateeka abalala kyokka Besigye n'akomba kwerima. They should assemble from today and by that date 2nd July the same team of his choice should file written submissions in this application by 2nd July. Then the whole question of how we are represented should be addressed before this very application can be heard. Who are going to make submissions that you are ordering when everybody is on their run? So either it appears to me that the last sitting I did make point here. Wano omulamuzi alabye embeera etabuse n'ategeeza nti kkooti eno yakutandika okuwulira okweyimirira kw'abavunaanibwa bano nga 3 omwezi ogujja n'ebiragiro ebirala. Hearing of this application for bail is hereby fixed for hearing on the 3rd. That Mr. Museveni should reenact the law of detention without trial. And this was advisedly because that's what it seems all this is aimed at. Wabula Dr. Besigye awakanyiza ensonga n'ategeeza nti kkooti eno eyagala kuwulira musango guno ku kifuba kyokka ono abadde akyayogera omulamuzi n'afuluma kkooti. So coming to this court it seems we will be tried with our eyes covered, with our hands and feet tied, and with our lips zipped. How can we have justice in that case? Which I have already said, all the concerns if you had my ruling, it will be addressed in that matter. In which matter? Because you are telling us to make submissions. Who will make submissions? Because please don't run away. Bannamateeka b'abavunaanibwa bategeezezza nti bo bakugoberera ebiragiro by'abantu baabwe. Kkooti terina buyinza bawawaabirwa abo bapuliida ba gavumenti nga kkooti kyesazeewo. Terina buyinza busalawo nti atone jeno akiikirira abawawaabirwa abo abakola ensonga mu kapasite yaabwe era abawawaabirwa ng'abantu. N'ekirala kkooti terina buyinza buleeta muwaabi wa gavumenti
mu nsonga mwe tutamuwaabira. Bannabyabufuzi ne bannamateeka basabye abakulu mu gavumenti kooti be yayita okujja mu kooti bagoberere amateeka. Tetuwagira kya kooti kugamba nti omusango gugende mu maaso nga muhozi teyeewozezzaako. Oba otyobodde eddembe lye, ayina eddembe lye okukola ekirayiro ng'addamu ebya Besigye, ebya Lutale bye bamwogerako. Buli muntu ali mu kutya kati. Balooya benyinyi bali mu dduka. Kati n'olwekyo ebyo byo twesabire ng'eggwanga. Tekinnamanyika ddi kooti eno lw'enaddamu okutuula. Abavunaanibwa bano gavumenti egamba nti baali balina olukwe okuggyako gavumenti eno okulya mu nsi olukwe okwagala okutta omukulembeze w'eggwanga n'emisango emirala. Justin Birungi Kayembe ne Moses Junju, BBS Terefayina, Ageesigika.